Zanubia Namutamba yaliko omumyuka wa mmeeya w'ekibuga Mbale era nga yesaba abawandiisi w'ekibiina ki NUP mu kibuga kino y'omu ku bakyala abaagala okwesimbawo okukiikirira bakyala banne Mbale. Ono enkya ya leero akomezzaawo empapula ze ezeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Mbale City. Namutamba agamba ekitundu mwava kirina ebizibu bingi wabula nga obukulembeze obuliko bulinga obutaliiwo. Lwayo tugenza okulaba nga tulina palamenti eri mu kusharinga. We don't have a parliament. We have a parliament eri mu kusharinga esente z'omuwi w'omusolo. Agamba nti asazeewo okwesimbawo asobole okukola ku bizibu bino ng'ayita mu kusakira ekitundu kye. So there is a lot of congestion. So ng'abakulembeze tuba tulina okukolera wamu okulaba nti health centers zino zibeera upgraded to hospitals okwegamba okukendeeza ku mujjuzo mu ddwaliro ennene. Tulina ebizibu nga enguudo. Nze nali omu ku abo abalobinga enguudo za USMID, Uganda Municipal Support to Infrastructure Development. Ono kitundutundu ku muwendo gw'abakyala abafungizza okwesonga ekisawo ky'ebyobufuzi nga balumiriza bannaabwe abali mu bifo bino okulemerera obuvunaanyizibwa obwabaweebwa. Iganga municipality tumaze emyaka 15 nga tulina omubaka wa parliament aye nga ate tuzira mu kiise akiikirira eiroboozi ly'aba ne Iganga mu municipality. Iganga municipality nedimu ku district edisingayo obukeire mu Uganda aye ate nife district edikasinze okuba nga tuli underdeveloped. Okutumbula embeera z'abakyala mu byobulamu mu byenjigiriza by'abaana ab'obuwala wamu ne economic empowerment okubera nti ebyenfuna by'abakyala tubitumbula ku level zonna, abakyala abali mu butale, abakyala abali mu office, abakyala abatembeeyi, abakyala abatakola. Bangi ku bano bagamba nti bingi bibasoomooza ng'abakyala wabula nga tebissibwa ku mwanjo nga kati essaawa bakangule ku ddoboozi. Osanga obutabanguko mu maka nga bungi nnyo ne buvaako okuaffectinga abaana bangi nnyo n'olwekyo bwandibadde buvunaanyizibwa obw'omukulembeze yenna okuvaayo okulaba nti ensonga ezo ziwadaawadako. Tiwabona ng'olina wawona gaapu eri mu kitundu kyo awazira mpeereza iwe ng'omuvubuka vaayo weesimbewo oba eiroboozi erinatuusa enkulaakulana n'empeereza ku bantu bo. Naffe tuvuddeyo nga tugamba nti kano akalulu ka 2026 k'Abannayuganda kwenunula. Twenunule. Bwe kituuka ku byenjigiriza waliwo abagamba nti abakulembeze tebafuddeeyo kusala magezi ekiviirako abaana okuwanduka mu masomero n'ebbula ly'emirimu. Ku nsonga z'abannakalungu tukimanyi bulungi nnyo nti ebyenjigiriza ewaffe ekalungu tukyalina abaana bangi nnyo ddala abasoma ne bamala P7 naye ebibuuzo bigenda okudda nga tebafunye grade n'emu. Naye nga abakulembeze tebataddewo wadde enkola ebuuza nti omwana ono atayise kya musanvu kweyongera mu level eddako agenda kulagawa. Obwavu, ebyobulamu n'ebirala beemu ku bisuza abakyala bano nga tebeebase. Question we must solve is the unemployment question. Kyandibadde erifa abakulembeze oba oli awo tuyinza okuba nga tetusobola kugamba nti buli mumu tugenda muwa omulimu naye okutondawo enkola esobola okuyamba abantu baffe okufuna emirimu naddala abavubuka. Kalungu district erina abavubuka bangi nnyo naye oba oli awo abakulembeze tebakoze kimala kuyamba abavubuka bano okubateeka mu kkubo eggolokofu. Waliwo essuubi nti singa omukyala aba aweereddwa omukisa okuweereza enkyukakyuka nnyangu okulabika olw'omutima gw'ekizadde gwe babeera nagwo.